Okulima enva endiirwa, ebibala ssaako n'ebirungo mu maka gaffe lirimu ku makubo mwe tuyinza okuyita okutumbula omutindo gw'obulamu bwaffe ate n'okukendeeza ku nsaasaanya mu maka naddala ag'abannakibuga, ekintu ekijja okutuyamba okwekulaakulanya anti bwe zandibadde zigula enva ng'ezo tusobola okuzifissa ate ne zikola ebintu ebirala. Mwami Jobero Katushabe, omutuuze w'ebbanda, agamba nti waliwo enkola ez'enjawulo bannakibuga abali awafunda nga ye ze basobola okukozesa okulima enva endiirwa ssaako n'ebibala ne beefunira ku migaso enfaafa egiri mu nkola eno. Sina nnimiro naye nti ngezaako nnyo okulaba nti nsobola okwerimira enva ez'ewaka ne zimponya okugenda mu katale. Ekirala kyenyinza okugamba okuganyirwa ku nva zino ezirimirwa mu mikebe ewaka muba mu bifo ebitufunda nti singa mba nvudde ku mulimo nga ziri ssaawa olwedde essaawa 5 ez'ekiro naye nga neetaaga akatungulu enakasero bagaddewo oba wano ebbanda akatale bakaggalawo ssaawa 3:30 mba kiba kineetaagisa yesu okufuluma mu compound n'enoga akatungulu n'enfumba kyenjagala. So ekyo nakyo kituyambako. Ekisooka nti sente ze zandibadde zigenda mu kugula obutungulu, doodo, kabeji, ezo sente zisigala mu nsawo noba ng'osobola ozikozesa ekintu ekirala. N'ekirala nti kibeera convenient ku budde obumu, tugeze enkuba etonye. Enkuba etonye, weather mbi ekedde okutonya, ogende mu katale oba osobola okufuluma wabweru n'okola ki? N'onoga akatungulu oba n'onoga enva zino n'ofumba noba ng'obudde tebukwata. So nja kuba nkendeezeza ku nsaasaanya, ekyo ne kiba nga kireeta enkulaakulana mu maka gaffe. Tubeerawo ne project ya spices oba kye twandiise herbs. Spices tulinawo rosemary tumuteeka mu chai, aleeta akawoowo, alongoosa amaaso oba kye twandiise nti ku improving eyesight. Aba pressure basobola okumukozesa. Then n'abannasayansi batugamba nti singa omwana ava mu buto ng'anywa rosemary ono, obwongo bwe oba amagezi ge galina engeri gye gakyukamu. So ebyo byebitonotono ebiri ku rosemary. Then ne tubeerako n'akantu ke tuyise basil. Basil nayo spice tosobola abantu abatanywa mazzi. Mulimu omuntu nga ye tayagala yaddala kunywa mazzi. Singa oba okafumbidde mu mazzi kalina flavor gye kaleeta ne kakusikiriza okuba ng'onywa ki? Onywa amazzi gano. Kuba ffenna tumanyi nti amazzi bwe bulamu. So wookoma okunywa amazzi amangi bwe bulamu. Tulinawo n'ekisubi kya chai oba lemon grass. Lemon grass eno nti atuyamba okuba nga bw'oba omunywedde aleetera emisuwa okuba nga gyeggula, omusaayi ne gukola ki? Ne gutambula bulungi. So kiba kinyamba okuba nga nja kutuuka ewa dokita nti ate angambe nti omusaayi tegukyakola ki? Tegukyatambula bulungi. So ebintu byonna bino spice and herbs zinyamba mu ngeri emu oba endala okuba nga nkendeeza ku nsaasaanya gye nandibadde ntwala sente mu ddwaliro singa mba ndwadde. So ekyo kinyamba okuba nga sente ezo nzikola ki? Nzisigaza nga ziri mu nsawo. Wabula bw'oba waakulimira mu mikebe, mu buveera oba mu bukutiya ssaako n'ebibokisi nga ye byeyambisa, ettaka ly'oteekamu oteekwa okulitabula obulungi n'oteekamu nakavundira ebirime byo okusobola okufuna ebiriisa bye byetaaga okukula ate n'okubala. Mwami Katushabe ettaka lyasimbamu alitabulamu kalimbwe bw'enkoko gw'ajja mu nkoko ate zaalunda awaka. Amagezi gano ag'okulima ebintu ebitali bimu mu kifo ekifunda ddala, Mwami Katushabe agamba nti yagiyigira mu ssomero ly'abalimi eriyitibwa St. Jude eri e Masaka. Bwe yazuula nti amagezi gano gagasa nnyo naddala mu nsonga y'okwekulaakulanya, n'asalawo okutandika okuyigiriza abantu abalala bangi. Mukyala Atuyambe Harriet, omutuuze w'e Naalya, y'omu ku baganyuddwa ennyo mu magezi ag'omwami ono. Ekitongole kyenkolera Embuya, ku Reach Out Embuya, twali tubiyigiriza abalwadde betulabirira, abalwadde ba siriimu basobole okufuna ebiriisa n'okufunako kye batunda bafuneko kasente katono. Naye nange neŋŋamba eka eyo ninayo
akatundu akatono akasigadde kesaazi eno. Nengezaako okwogera n'omwami gwe bayita Joel nga yali ayigiriza eyo abalwadde betulabirira. Oyo mwami najja n'agamba nti gw'olina ne space nnene nnyo, abantu abalala bakozesa akafo akasigadde ku lubalaza ate nga babeera wafunda. Negamba owange kangezeeko ndabe. Ne tugezaako ebibala ne bijja nga bingi bulala. Nze sikyateekako greens ku lisiti yange ey'omu katale. Nalinga nzigula buli wiiki kubanga tugenda mu katale ku Saturday omulundi gumu mu wiiki. Naye nga nali nsobola kugula cabbage maybe 10 oba 6 abaana ze basinga okwagala. Ne tugula spinach naye 6, ne tugula doodo nazo maybe 10. Wogenda okugatira ng'ospendinze sente ng'emitwalo 2 kugula greens zokka kubanga oyagala olyeko kali olyeko kano olyeko kali nga totaddeeko ne transport akututte nakawa oba wonna woobigulira. Kati ezo zonna nziteeka ku side kuzisevinga kola bintu birala. Nzijja wano nennogako kyendoze nengenda nentokosa biri fresh bulungi, mbimanyi we biva, mbimanyi we nabisimba, ne tulya n'abaana. Ate n'abaana baagala nnyo okulya kye balabyeko nga kikula. Kati baba bagamba, Mami, when we eat this, we shall live forever. Nti greens you live forever. Nange nengamba kati bategedde ekiriisa. Kati wonna wali obutundu obutonotono awaka ne tugezaako okuteekawo greens zino, cabbage ne some fruits nga tuzigaseeko. Naye tulya fresh, tetweraliikirira nti tetumanyi we biva, tetumanyi we babisimba oba biruddewo mu katale. Onooga ku 6 7 ng'ogenda kulya oyongerezaako ku mmere endala gy'ofunda. Naye ekintu ekirala kyenfunyeemu mu kukola kuno, awaka walabika bulungi nnyo. Amaka agasinga kuliko just bimuli. Naye bw'olabako ku green gw'osobola okulya buli ajja yeewuunya agamba, Harriet, kino wakijjawa? Amagezi wagajjawa? Nga nze namba njibawa ey'omwami oyo Joel ng'agenda abayambako. Mukyala atuyambe agamba nti okuva lwe yatandika okukungula ebirime bye taddangamu kulya mmere etaliiko nva naddala endiirwa kubanga newaba akomyewo kawungeezi ddala. Kati nga bwe buti anoga bunozi nva ze n'afumba wamma gwe ab'omu maka ge ne bafuna ekyeggulo eky'omulembe. We twogerera bino ng'ali mu nteekateeka yakwongera ku bungi bw'alima atandike n'enva zino okuzifunamu ku mudidi gw'ensimbi. Badde nga mbigaba bwereere naye kati ndaba nyinza okugyamu ssente muno n'enteekamu amafuta mu mmotoka yange, ate ago nago ne gadda wabbali. Kati ngenda kutandika kunoga, kisinziira ku size gye mba nnozeeyo, mbatunze babigule nze nnyongerezeeko ku kasaala kange. Ate awo nze mba ngoba obwavu. Mukyala atuyambe agamba nti emiganyulo egyo gyonna buli muntu asobola okugifuna bw'aba ng'amaliridde okukola ebyetaagisa. Kyokka kye weetaaga okukola kwe kuteekawo initial manure, initial mulching, kwegamba ogikole omulundi gumu paka wokola harvest, paka wo harvestinga byonna n'okyusa by'oba osimbye. Temutya kutandika bw'otandika ebintu byonna bitambula bulungi. Fenna tutya emirundi egisinga okutandika ekintu, tutya business, tutya ebintu byonna nti essente zijja kuba nnyingi z'oteekamu. Nze njogera ku kyendabyeko kyengezezaako ekinfuusizza kyende.